ku 103 tonyeza wosatu radio 4 ensonsozi 10 akatonyeza musanvu radio 7 erwakari abayijukulu bakabarega emasindi ne 12 tonyeza musanvu radio 8 ewoma mu Greater Masaka mwendaba na Uganda tubala musizaje musinza rukubanga mukola emirime ejenjawulo nokubanti mutuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala erinnya nze Kagogwe Fulgencio Peterson ndi wokulwa Adam Kungu program tuze ne Frank Gashumba programu entugga okulaba nga tunnyonnyola tukuba torch tukulengeza ebijja maaso awonno lyokomanye Uganda gyolimu engeri gyetambulamu bingi nnyo ebaddewo mu sabbiiti gye tukubya amabiga bingi ebaddewo mu weekend eno bye twagala okusooka okulengeza bibadde bitegeeza kirwakiwo ebiri kubanga gwe tulina mu kugumu kulengera ebijja maaso era ensonga lwaki tulinayo olunaku olwaleero okulaba nga tunnyonnyolegana ensonga zino nga sinnabagenda wala nnyo njagadde atulamuse tuloke tweyongereyo n'enteekateeka eno Frank Gashumba ssebo mwami Frank Gashumba ensi kuwulira. Yes, abatuliza ku radio 4 radio 7 ne radio 8 mutusonyiwe wetudilayinzeemu katono n'ekisinga obukulu wetuli mbalamusiza yonna gye muli nkibagamba everyday wiki ewedde bwe bayaganye gezaako wiki eno wiki eno bwegaana gezaako wiki eddako wiki eddako bwegaana gezaako endala message eriemu teri ku giving up teri kuwanika abawanguzi tebawanika si mirundi emeka gy'ogudde n'emirundi emeka gy'oyimiridde bw'oba olina frustrations mu nsi it's no more ekina kufuula omukazi oba omusajja ali respected in the society bwe butawanika tuwanika batuteeka mu kabbuli naye nga tukyali ku nsi kuno tulina kwabikira ku mulimo nga balubu eyabika ekola wilibaro ekaddiira ku site naye nga ekyakola naye gwe nobeera ne frustrations 2-3 no giving up nosanga omwana ali 25 years mu nsi eganye 25 years eganye eki 25 years tekiriyo eyinaganira kwemeka ng'oyingidde kabbuli ono omusajja wa KFC Kano Sanders yagamba yatryingako business 120 zonna nga zirema eya KFC yawangula yagitandika alina emyaka 65 65 years Mandela yafuuka president nga alina emyaka mekandoza nga 75 something so timuwanika towanika bonowanika ekirala ekibimu kyemutamanya abantu bantu bangi batutunulira bantu bangi be expecting a lot from us omwana ayinza okubeera mu family nga family eyo nemutunulidde ng'ettaala ya family bw'ata performing nga family bwe badde expecting abeera a disappointment to him or herself ne family ye ne community mwe tubeera so buli lwo giving up buli ota performing bulungi tobeera disappointment to yourself family yo ne community yo ne gwanga mwokola ki moli embwa esobola okuzaala ebyana nga 8 ebito kati faba abalina embwa tewali kyana kyotawa mata byonna obiwa kubanga tomanyi kijja kuvaamu mbwa njizzi byonna biba byana bito nga tomanyi nti kino kinaaba nkolya obeerire n'abanjizzi byonna obiyamba ne bivaamu obanga 6 ebyomutawaana you get it so kasitobeera ng'oli ku jjane ya self empowerment towuliriza abantu beboogera Ugandans will talk bannayuganda kye tusinga okumanya tuli baakafulu mu kwogera ku bye tutamanyi okitegeera ndowooza nammwe kati okola wano ekibuuzo kiri nti ogezaako okukola nga bw'olina okukola emirimu gyo if ye cleaner mu bitongolemu abampuliriza kati oli cleaner okola omulimu nga bw'olina ogukola bw'obeera messenger okola omulimu ogwo bw'obeera asikaali ng'okuuma gate ya mukamawo are you the best asikaali bw'obeera driver are you the best driver bw'obeera nga gwe chef are you the best chef bw'obeera ng'oli wait oba waitress gw'osingayo bw'obeera ku washing bay ng'oyoza mmotoka kola omulimu ogwo buli muntu yeewuunye omugagga olumu ajja kujja ku washing bar akuwa omulimu omulala ontegeera ndowooza omugagga akuwa omulimu omuki omulala netajja gukuwanga akusanze ng'oli lauzi ontegeera ndowooza kiki message ekirimu nti buli kalema akakuweeredda kakole n'omutima gumu kirenganga mu relationships fedda nga tukyakwana
bw'obeera mu relationship yonna making sure nti okola buli ekyetaagisa mu relationship esobola okunywera no si kunywera bw'etawakinga out oleke kwekwasa nti olina kyotaakola put in your energy your effort na buli kimu bw'etawakinga out ogambe kirabika sitwali kubeera together kibi nnyo okwawukana n'omuntu noga oba nyina kyesaakola beta ontegera ndowooza so bw'oba oyingidde mu relationship give it your best bwegaana egaana ogambe nagezaako nibigaana teyali wange yes okitege nakyo kisoboka oyinza okuba nga you are the best boyfriend or husband naye nga wagwa ku muyaayu n'omukazi ayinza okubeera nga she was the best woman ever naagwa ku miyaayu okitegera emiyaayu giri ku saidi gyombi waliwo emiyaayu emikazi n'emiyaayu emisajja ekyo tokidibetingako balema gibeera saidi yemu yokka ewa saidi ki emikazi why lwaki emiyaayu gibeera bakazi bwempulira boogera baani abafunye ku miyaayu eyo kakitegera ne maama w'omuyaayu tekisoboke nze nga bino byempulira mbw abakazi abanyarwanda bavandimwe tebafumba nonsense nonsense mami wange taataffe yagenda okuva ku nsi kuno ng'abadde n'emyaka 62 tanubangako you get it mbw abakazi abanyarwanda banafu tebakola my god you've not interacted ku bakazi abavandimwe abakola mami wange alina emyaka 78 niyo lumu nze nswala nga nkubidde essimu ku saa 12 ng'ali mu faamu already nga nze nkyali mu kitanda at 78 years buli kimu akikola nabo omulembe guno bwe bali why not gwe noonya omutuufu gwe bw'ogwa ku muyaayo ogumu tolowooza nti n'abalala kinga bino byempulira mbw abakazi ba bbeeyi noonya kiraasi yo noonya levo yo teweerimbika mu bakazi by the way women are not gold diggers funa gwa mu levo yo bw'oba oyala mugulira ka soda ak'olukumi funa abanywi ba soda bw'oba levo yo ya wine bafune bw'oba oyala ba champagne abo batulekere bagashumba levo yo tobeera wa munanasi ate n'ofuna owa bbiya Kampala bwati bwali waliwo ensonga waliwo abasula ekkololo ebugoloobi embuya ekasubi enamuŋŋoona bwekyo bwe kiri ontegera ndo abakazi si babbeeyi funa gwosobola gwe muva naye mu kidongo ekiro ne mwepanga ku bodaboda abantu 3 oyo yerevoyo ontegera ndooza abakazi babbeeyi ani agambye obakwane who has forced you ate mu abawala bwobanga yala okutestinga omusajja ng'akumanyiira abenga yakukwana omugambe oyinayo financial challenge mugenyi nyinayo financial challenge neetagayo miliyoni 1 taliddamu okukubira simu wemansi levoyo muyiga okwegerera relationships si mulago nti muntu yalwadde si lubago oba namirembe nti wagenzeyo nga teweetegekedde mufune bemusobola emiyaayu gigende n'emiyaayu bano ba high level mubatulekere bagashumba bwekiri atuwuliriza tuli ku radio 4 radio 7 omune radio 8 tuze okuba toki mu bintu ebyenjawulo sabbiiti ebadde mpanvu mwe mubadde n'okuba nti tukomekkereza enteekateeka y'okulambula PDM mu ggwanga lyonna President Museveni yakomekkereza mu Kampala mu district ya Kampala era yasinkanya abakulembeze wamu n'abantu abaganyuddwa mu PDM nako olwajjo Frank Gashumba ensonga eno eya PDM ogitunulidde mu kkowe ki okuva lwe yatandika okulambulibwa eggwanga lyonna President yatalaaze abadde atulaga nti akyalina embavu y'amaanyi nnyo munaddala gy'abadde atambulira PDM ebizibu byasanzeeyo bingi byasolovinzeeko bye bitono ate n'enteekateeka yonna nga bw'etambula tukubira ettooki mu nsonga eyo kaakati eno PDM n'emyoga sirabanga yondoza project General Yoweri Museveni gyabadde directly involved nga PDM actually ndowooza ekintu President Museveni kyabadde directly involved bintu biringa nga 3 byenda byenze n'amaaso gange amaje okuva ku NRA paka UPDF for the many years I've lived in Uganda sirabangayo omukolo gw'amagye Museveni gwa delegatinga
nga pass out sezo never nti vice we yamukiikiridde tekiriyo sikirabangako sirabangako president Museveni nga bapassing out abamaje oba bayina bayita ne weekend wedde wa actually aina gye yabadde sirabangako General Yoweri Museveni nga waliyo pass out y'aba cadets nga delegate nze oba vice president oba CDF lwaki takikola amanyi ali mu buyinza lwa mundu Museveni tali mu buyinza bwa kalulu yes 1986 ani yamulonda mundu kati awo mu kina mukaga ntandiko mulonda olumu yampitako erwakitula eyo nzijukira nengendayo namusanga ali mukuwoza mundu ye nangamba nti ali mukuwoza best friend we emundu era bakugamba Museveni bintu biri bisatu ebimusanyusa ebi kisoka nga yaguze mundu passing test mu lunaku abeera musanyufu nnyo nga bazi test nze nezikola kyayagala abeera musanyufu nnyo emundu ekyokubiri ng'ali mu nteeze abeera musanyufu nnyo ekifembayo ng'alina abaana b'abawala atabalenzi General Museveni atweetinga muhoozi like a soldier talina relationship na muhoozi ya like a son musirikale ukitegeera best friend we ye mundu era yamufuula kyali olaba wano owulira ne bamugamba nti tubbye biliyoni 10 takiwulira naye bamugambye nti Kagogwe ne Gashumba babalebe ne AK-47 balina akasiko mwe bayingira akasiko ako bakakubako bomu ne bakasanya you get it amanyi the power of the gun era ye mutu yekka demystifyinze kye bayite mundu mu Uganda wakoma ddi okuwulira essasi gwe nga ggwe nalirabye ne mukalulu wakomye ddi okuwulira essasi nga livuga wikyewedde wa Simbabule osobola gavuze bantu omuntu lyasani olwo uno omukyala yabadde yesimbyewo baawe yafudde osulawa ntinda wakoma ddi okuwulira essasi mu Kampala banga ki yoga nti ndudde nisingemaga ikubo jaddi ekubira kuba essasi jaddi ekubira ojja kujusa lwaki bali kubye tiisa amanyi kye bayite mundu tali mu buyinza lwa kalulu kammwe ali mu buyinza lwa NRA akalulu tumala budde nkongere kano 1986 be bawamba waliwo NRA ne NRM NRA ye waswa balongo bali babiri NRA ye waswa NRM ye kato NRM ye kato akola politics ye NRM kato be bamutawanyanga NRA vaayo waswa nga jatase kato atasani kitegedde balongo NRM wa politics ya politics ye kato waswa ye NRA era bwolabanga President Museveni nga ali mu addressinga press conference nga yambadde jacket y'amagye manya waswa avuddeyo kati bwolaba yambadde yero oyo kato bwolaba yambadde white eyo president w'eggwanga ali mbiti bisatu mu PDM abadde muki white president w'eggwanga kati politics kasatandika yero esaati ye ya yero kato kasita mukole fujjo nga waswa NRA avaayo ekyo wetuli kyovola bataza wamulabyeko ng'atambula n'ekiwuka bakibuuza gye kiraga ekkubo lyayitamu teryakkirizibwa kutambula terimu kukkirizibwa kukola ki he knows Museveni tafuze eggwanga lino by luck only tibakulimba njagala musoma akatabo ke the mustard seed simanyi nti akatabo kona akakasoma emirundi emeka talina kintu kyakola nga takipulaninze tamala googera bigambo wawa okitegeera ndo olumu nabuuza abasirikale naye zino president muluke zimuliko ennyingi n'amakubo gasibani jeno omunanga nti Gashumba ebintu ebimu bituba tumanyi mumubati mubimanyi bali bapulaninze omutega zi roadside bombs ozimanyi ezo kyovula baba bayita ku kkubo teri muluke ebeera kuki mbaliga kkubo abeerako yekka kubanga president w'eggwanga buli weyeebaka eggwanga liba lyebase the official representative wa Katonda mu nsi abeera president kino nkiddamu tewali prophet
teri pastor teri jine bana bajega ba apostle mbu representing Katonda. Omuntu ali representing Katonda kunsi abera president. Kuba lwaki president asolo okuwonya okufa kusawa nya patya singa ba convictinze okutta okuhanginga president yekaya webo obuyinza obwo kusonyiwa president owegwanga balina bakiyita mu luzungu ontegera ndowooza yeka n'agamba Kagogwe nkusonyiye lwaka system yamusonyiwa taliwo wali covid omujjukira yatugamba nti mbongedde ennaku 14 mbere waka sitwabalirawo. So president alina okuweebwa security yonna mu nsi. Ekyo kimufuula omutume wa Katonda. Yes. Osoma Bible. Abakulembeze ani abawo obukulembeze buva wa Katonda. President tazanyibwako. Okujja ku president wa Rotary Club, omuyi wa presidents bangi Rotary Club. But the president of a country ya running eggwanga okuva Kisoro paka Arua. Okuva Kweni paka Mutukula. Kagogwe border point je wali ogenzeeko Mutukula yokka. Kati gwo bwongo obwo buva Kampala paka Mutukula. Ne Busia. Kati abatuuza wano ku radio 7 bameka bali bagenze ku border points okumanya who is the president of a country. Bwayebaka eggwanga lyebaka. Era bwe mbalaba nga mugamba mulonde bano baddiikuula bakadingo nseka n'okuseka. You don't know what it means being a president of a country. As a president of Africa, etaina systems. Kuba ziri president nga za Europe, Canada, America, Trump omulabe fujjo lye era ayina ebimulemye. Kubanga systems eziriwo tosobola zi breaking through. Okay. Ensonga. Wetumuliddemu Mwami Frank Gashumba okonye ku ba president abebitongole abebibiina nezijukira mukwano gwaffe wano Olusaniya. Yazze n'Olusaniya yagala ba president bwa ggwanga. Yes, nze muwagira 10 ku 10 mulembe gwa kulya. Kirutegeeza Olusaniya. Yes. Muwagira Munyagwa yajeyo the real picture of politics. Kulya. Actually politics it's about sharing a national cake. Politics kulya kugabana. Ongamba otyo wagira yena ali mu myaka ana ng'oli bubi. Bula ino giwagira ino kubanga ali bulungi. Yes. Politics kugabana. Okay. Kugabana. Kati yanfuna. Yagiye ekituufu. Yanfuna. Yataddewo Olusaniya ate ekirungi ky'Olusaniya oli akikuli mu maaso. Ate mu Munyagwe mumulaba nga comedian. Ne Munyagwe musajja mugezi nnyo gwe mulaba. Lwakuba zungulu yamwonoona ne mulaganga ki. But Munyagwe musajja mugezi. Ate nkusesa ki. Munyagwa yali bulungi nga tanabagenda mu politics. He was doing well. Kuchike ate okuvala yavudde mu politics ona agaginga omuntu bwaba ayogera olaba agirayo ddala ensonga. Omanyi bobeera mu kibiina ky'ebyobufuzi. There is a way gye kikugaginga. Yes. Kati nange olw'okuba ndi weerubaga olumu mbeera mu kkomera nga nyina besobola kwogera olwa constituency gye nvaamu eyeerubaga. Ne PRU yennyini engaginga. Nembeera mu kkomera nga nyina besobola kujjayo mutwe. Otegera kubanga si official position yaki ya PRU. You get it? Kati Munyagwa okuba yali mu FDC n'abeera mu politics opposition lulinga abeera musibe tali at liberty. Actually Skolo mu yagamba nti empologoma eri mu zoo eri assured of a meal every day mu budde naye ate yeegomba empologoma eri mu national park eri at free eri at a free range. Ontegera empologoma eri mu zoo mu kiwulire nnyo eri assured of a meal every day ejja kuweebwa ennyama mu budde naye ate yeegomba empologoma eri mu national park eyeeyigira ze bayita liberties. Kati ne Munyagwa abadde nga yeegomba. Yes. Oyina omukazi. Okimanyi nti oyina by'otakola nga oyina omukazi. Bwe kiri. Naye ngedda wali sobola bikola. Kati nze nyina obuzibu bw'amaanyi. Tosobola kusanga abantu 10 mu Kampala nga 8 tebammanyi. Nyina okwegendeeza buli kintu. Naye ng'ate lulinali nze singa Katonda ambuuzizza kukolera eki ku bintu era kyenyinza omusaba nzireyo mu bulamu bwange buli nga teri muntu ammanyi. Okole by'oyagala. Obisubwa. Mbisubwa kubanga edda naye myanga okubona ndi omune gwa kasooli. Noli ekikajjo.
tugomoka Kampala mu bifo byonna ebirimu baby kasisobola. Yes, you get it. Ubera kashumba shira lyatya ontegedde. There are those who know me olwashira okitegera ndowooza. Twabadde eggulo ku mikolo gya president Kololo batuyisiza mu gate ene ya VVIP gate eri eno ku Equatorio nono eri ku Hotel Prite. What I was shocked abasirikale abatuyingizaamu munda ng'ate bamanyi Shiro okusinga me. You get it? So waliwo ebintu ebikukejinga kati muhoozi omulaba CDF taite eyo yokka imukejinga olubeta ina kola. Yes, kwaye mudumizi w'amagye. Hey, ate muhoozi olwokuba nti first son ate yegomba ffe mu bimu kubanga being a first son buli wabeera security ina kubeera tight. Abako olukomera lukomera nenze nsobola okuyimira wali ekabalagala ekansanga nenenywera ecupa ya bia. Ontegedde naye ye buli kifo kyagenda masooka kisalako kukebera oba watereevu buli mukolo gwagendaku n'ekiwuka bakibuuza ovaawa babisikaninga. Ontegedde ensonga eyo nkitegedde buli mukolo gwabeeraku balina garanti nga security ye nenze oba kuwanjula oba mbaga ntuuka butuusi ate nange ntuuka ate nange neneegendereza. Kati luli emmere gye nasanga ku mukolo nga ndya buli kati okimanyi nti olumu bwe ngenda ku mikolo ngenda gyeba mu kiyungu naye mbagamba munsenere ku eyo nga bagisenda olaba novaawo nayo. Olumu ne ŋŋamba obamu ku bayambi bange ye ate najja emmere n'endya yiye ye naali eyange. Okitegedde lwaki okikola? Okula it's a scam. Fedda nze nali manyi nti bw'okula oba bw'oba ne bw'okula mirembe no bakulimba. Nadde nga mukwano gwange obeera waka ng'olina emmoloka 5 mu compound naye ng'aganya bwe toyagala fuluma waka. Lwaki? Naye ataziina yagasinga nze nnyinako emu ku ezo n'aligivuza olunaku ne luziba nga avuga buki. Ne luziba nga avuga kiva kuki? Kula it's a scam. It's a scam. Mwe abampuliriza kankuwa example. Nagenda e Masaka on Friday nga manyi nja kubayo ku Sunday kumakya nali nakatuuka simu neevuga nga te nyina okudda ngenze n'ensawo yange era natuusa awaka nga bamanyi sikomawo nenkomyewo. Otuuka bw'okula olumu otuuka nga sigwe weesalira nawo programu yo. Kati weekend eno nyina emikolo nga 7 wala mukwano gwange yampisa emikolo gw'amaanyi babiri, omu minisita omulala general omulala mukwano gwange nnyo ogumu gwa Friday emira gya Saturday. Kati ndi bwenti yonna olina okubeerayo. Ogumu sijja kugugendako kubanga you cannot be tosobola kugenda nga omukolo guli kapucholo ate ngula guli mutukula sina helicopter gwaddi owulidde. Kati bannakenya batusingira bakola batya? baloodi balina ennyonyi. Kati nze singa mbadde mu levo y'abali abaloodi bali obeera ne helicopter okeera kapucholo gwo n'ogumaza neekaaba negenda awalala. Mu Uganda muno temuli muloodi tewali alina nnyonyi wano. Tebazipangisa ya bbeeyi. Waliwo gye ndaba Saba Minisita gy'atera okutambuliramu. Anti yawulidde Saba Minisita nabbanja Saba ki? Saba Minisita yali agiina ate nafuuka Prime Minister. Saba Minisita gavumenti yagisasula nange ngisolo gisasula ya milioni 7. That's a lot of money. Oziteekamu n'ogenda ekapuchola return on investment teriiko nekuuba. Kati singa mbadde nyina helicopter yange ogamba omanyi kangende ekapuchola ngumalize ninye kyolwa president mukalulu kamwanguyira asobola okukuba linnya mu lunaku lumu. Do you know how long omanye ebbanga kitwala helicopter okuva e Kampala tuuke Masindi? Limbuulire. Dakiika 25 zokka ng'oli Masindi. 25 minutes n'abiri egenda okuyimuka bwe muba mwakatebya ng'etuuse. Ontegeera n'ekibuuzo kiri nti bannakenya mu Kenya mulimu bannakenya 121 balina ennyonyi ezaabwe private helicopters. Kasinga mbadde nziyina mbadde nja kwedividinga bwe ntyo bw'ogaa nti ozipangise kya bbeeyi ate wulira kirawe bwesiwe kirimu ne bw'ogaa nti oli ogipangisa weetaaga na advance team emmotoka eneekulinda weegudde kubanga omuloodi omutuufu aba n'emmoloka nga 5 bw'oba ogenze kapucholo oyo driver ng'avuga kapucholo omusangayo otegeera kubanga tojja kujja mu helicopter ate bodaboda ekujjewo ekutwale okitegedde biri si byangu. Kati ekitegeeza Mubaraka Munyagwa tumuleka akole byayagala
kati president mulamba. Yes. Munyago yabalaze the real picture ya politics. Era nange singa sibadde mu PLU mbadde nja kulumba ekibiina kya Munyagwa. Lwa Lusaniya. Kulya ku Lusaniya. Buli muntu yagala buli muntu aliye ku nnyama. Kubana bano babalimba bali antula bali nyama. Kulya. Kyagulanyi Italia. Abatatuuse ku Lusaniya. Kyagulanyi Italia. Alia. Bamuwa 24 billion buli mwaka. Sorry, emyaka gine 5 bamuwadde 24 billion ziwereddwa Nuupu. Zaki. Atubuli ezikoze eki. Senyonyi Italia mukodomi wange. Ani azibawa? Lukwago Italia. Bonna balya. Nabanja Italia. Vice President yani Alupo Italia. Bonna balya. Bagamba nti balya mwena lugera bagane mugamba nti emmere onalya n'oli alya. Yemmere egenda. Yemmere egenda. Nze nyina omusajja omugwe nagamba twalina deal gye twalimu. Ne mugamba let me be open to you. Oyine ettima. Nanga kiki otegeeza mugamba oyine ettima. Gwe yala tujenge mu makaago Kololo. Nga tujidde ku boda boda. Ng'oyina zi Bentley. Naffe tukkirize waki tuvugeyo bupulimo. N'agenda mu kisenge n'akomawo n'aŋŋamba oŋŋambye ekigambo teri yali akiŋŋambye. Mmere ekola ki? Lugero kiri? Onaalya n'oli alya. Kagogwe ekintu ekikyasinze okubeera ekibi mu family. Kwe kubeera mu family meeting. Oba family gathering. Reunion ezo zemukola. Esawa y'okusimbula buli omu n'asimbula. Gwe n'olinnya taxi ekuzza e Kampala. Ng'ate bw'okuba ovuddewo na boda kutuuka ku luguudo. Oba n'oinconvenience nga baganda bo. Muntwaleko. Ekyo ekyasinze okubeera obubi. Kwe kubeera ku mukolo ne guggwa 7 gwa kiro. N'onoonya ka boda boda akakuzza ewuwo nga banno bonna balina amamotoka gaabwe. Mere damuli olugero lwaffe. Onaalya n'oli alya. Vuga Range Rover yo, ovuga G-Wagon, nze nange nvuge ka Primo. Ne nange nzizeeyo. Ffenna tuli mu kikolwa kuvuga. Ffenna famire zaffe enkuba ne bwetonya. Enkuba tegenda zikuba. Omanyi ki ekitegeeza okuva ku mukolo ku 7:8 ogw'ekiro ng'enkuba etonya ne mukyala we n'obwana bwammwe bubiri ku boda. Okitegedde? Bulamu bukaluba. Ate boda boda ozimanyi bw'obanga oyala okuyola boda boda zonna mu Uganda ng'era ng'enkuba etonya zibeera ku petrol station. Tebakola. Okitegedde? Mmere ekola ki? Onaalya n'oli alya emmere egenda. Vuga Land Cruiser yo, ovuge Range Rover, ovuge Lamborghini, ne nange nvuge ka Primo. Nange ntwala abaana bange ku ssomero. You get it? Ebyobufuzi kugabana. Tebakulimba. Kiringa nga you cannot convince me nti oli minister, oli permanent secretary w'ekitongole ng'onkimanyi nsobola okusupplyinga ekintu bwe kino n'otampa mu kisogo n'ogaa nti oli mukwano gwange. Mukwano gwange asooka omumanyi Katonda ye yantonda kimukakatako okundabirira addako omumanyi muzadde wange ab'okusatu bamanyi ba Luganda afembayo mumanyi abantu abampa business era nze bwe mba nsaba Katonda nyina abo bensabira obateeka musala nyina n'omukyala gwe nteeka musala zange everyday nze ani sinza mugamba everyday omuntu mu Kampala akuwa omulimu bw'omala okusinza Katonda sinza bazadde bo naye musinze akuwa muki omulimu ate wakuwanga omulimu tomu disappointinganga n'akwesiga n'akugamba nkuwadde contract eno nawe making sure nti tomuswaza bw'akugamba nga nti olina okudelivaringa items zino ku ssaawa 4 gwe by 9:30 beerawo omuntu akwatya business akwatya omulimu ate n'akubanja it's weird owaaye nga sikulaba ku mulimu nga sikulaba kuki nkyogera nnyo kino lwaki abalitria abachina abayindi batekinze over Uganda barespecting emirimu okitegedde nze omuntu kastampa business ne ku mwendo ogw'ekiro nankubira nzuukuka ye mukama wange ye Katonda wange yampa sente without money I cannot run sisobola na wano wennyini tuliwo lwa sente tuvuze emmotoka ne tujja wano kuba tulina amafuta okitegeera ndo so kikulu nnyo mmwe mwenna abampuliriza omulimu gwonna omuntu yenna bw'akuwanga omulimu expecting mukama we ate
kubuuza nga tonnaba kutuuka. Mukama wakuwa omulimu kumuyamba. Ono mukyalo mulaba ali wano. Her role is to help me. Yes. Kyekimuweesa omulimu. Sinza ate kuyamba ye. Ekintu waba takitegedde alina okuneebuuzaako. Awulira, nze nyina omuwala waka atuyamba ku mirimu. Omuwala oyo maze naye ebbanga. Era namugamba bw'obuliranga okwoyo omulimu nyamba ombulire mu myezi 3. Nfune akuddira mu bigere kubanga onkoledde emirimu bulungi. Njagala tukusinge off. Ate wano waka wammwe. Okomangawo nawe okoze eki? Oyagalidde. Siddangako waka ndayira nga ntya Mungu nga sina kyakunywa waka. Sisobola kugaidinga house helper wange nti gasina kyakunywa. Okay. Kwanza nakugamba Kagogo nze sifumba. Nze Gashumba sifumba ndabo boyagala nnyo. Bino byempulya mbasajja bafumba. Musimanya breakfast in bed nze Gashumba nze. Nze nkuletera emmere mu breakfast semanya mu kisenge ndeetera malayika breakfast mu kisenge. Tekiriyo. Ndayira nga ntya Mungu. Bamwe bakikola lwa mukwano. Badongo. Togulina. Badongo abakikoze abalesa amapenzi mu bufumbo bawangadde. Buno bufumbo mubenda ku WhatsApp ku status noli na proposing nga nayiwe ebimuli. Lwaki divorce rates zirinya bulinya? Ba mama bafe bebatawa bimuli bafumide emyaka 7. Sisobola tokola breakfast in bed. Nsolo genda mu kiyungu wansi nendeta glass ya juice nenjiretera. Malaika. Nenjimuletera. Nenthi ngende nfumbe breakfast. Njiretera mukazi bise. Nze Gashumba over my dead body. Ngamfa acholo olomprovinga ki mukwano kukuletera mmere mu kiyungu maye mu kisenge omukwano bikolwa nekyo kyokola babaana abawala ba fake master ba cable master ba kabaliga bazadde mu baana abawala nkiddemu bwe babalekawo ba fake master ba cable master ba kabaliga bazadde mu baana abawala abaana ne babalekawo banabo bunyama babalimbisa ebyo naleta breakfast mu kisenge bikyebyo gwe noza nti akwagala nnyo nga lyagala kufunyisa lubuto kasaluwere emyezi 6 tokyalukwatako ne lidduka 10 nga kiprotiki myezi 6 teba kulimba yo love teri sustainable it's not it cannot be teba kulimba mulimu ejiwanga nenzuka 11 ekitundu nenzikira wansi nenfumba breakfast neninya amadala nga webase mama nga nkwebaza ki ebalavu kajiri eravu eyo nze yange eriemu to support you to guide you to mentor you to be the best mother forever kubanga at the end of the day she's the mother of my children tama simu nkwegaide program ekome wano tama simu abawala bakuba amasimu bakazi bokka bakubuli abayaya babalesanga simanya bed mibiki breakfast in bed bakyaliwo breakfast in bed iyo byoleta yo mu biri mu nyumba fake master kabaliga tabiyina ba fake master bayina maanyi amaanyi gaki gekisajja chovola beddagala kati likyasinza okutunda Kagogwe ngo yalogaga waleka kati yiya yekintu tumukireta amanyi gekisajja osekula omululuuzi oguteeke katale ojja kutya lirisinga okutunda nze ngamba n'olumu n'abasirikale bange nga ndaba bagula simanya biroko boom simanya bikine mu kumyaka jja mukyagula ebyo biroko boom ebyo 25 years omulondo inakubanga ati 25 inakubanga timba ekola itya goji manyi chekola otegedde ndowooza so teba kulimba teri musajja ali serious mu bulamu bwe abeera mu bya kidongo nze ngenda mu myezi 3 nga nyino gende ngoma engoma wano nennemereddwa nga obudde sibukola ki sibuyina mbadde manyi oggula lino eddagala babeera banyweza maka gatya amaka baganywerezaawa nkisenge ala ani akugamba baganywerezaawa mukisa laka sabanga Katonda kuwa omukazi ali contented agambe Kagogwe Katonda gwe yampa mwebaza kyalina kyekyo omukazi ayinza okunoba ewonti oddayo saawa 4 n'agenda ew'omuyayo okukoma 6 naga banzire yewa Gashumba nga takyadda ate mwe kabasajja kamabulire buli lolabanga ex-wo nga kubire simu manya gyali biganye kati ate n'ogenda ew'omulala nga adda bukya n'agenda ew'omulala nga takumera odda enaku ezi wiki namba laka
tebakulimba. Relationships, marriage mukisa. N'omukazi okubeera n'agamba Katonda ono gwe yampa. Yo. Abo ba fake master mbamanyi kuba mbeera nabo mu gym. Ekirala okujjako ng'oli instructor. Teri musajja alina kusula kilo ziwera 10. Nze nengenda mu gym nesula ebyuma kilo 10 ebyuma binkoze eki. Instructor bano ba gym instructors abo ne ba bouncer bali okay. Otegeera okusuka kilo ezo. Kubanga gym instructor he's the frog yatulaga kitulina okuba. Aba ba bouncer alina okuba n'amaanyi nga bwe kyetaagisa okuyuzaamu governor agikola ki agiyuzaamu. Ne tosobola kuba na kilo 15 oba ofuuse ente. Baba tebagenda kubaaga. Kino kiddamu omuntu alina okuteekako maso gym instructor oba ba bouncer. Ate omusajja wawaka mwami wakako alina okuba n'akanyama. Menyerayo abaloodi 6 mu Kampala muno abalina akanyama. Sibamanyi. Omuloodi asinga sente kati ku nsi ani ono Bezos. Asi asinga. Ali mu batano. Ono mugaga Elon Musk alina kilomeka. Sizimanyi. Omuntu kasoyingira kilo 15 oba ofuuse ente. Oba ogenda kubaagibwa mu lufula. Kino kikugambye. Actually abantu omuntu kasoyingira kilo 15 twetaaga kuteeka mu lufulo tuyambe mu kumega ennume z'ente nga bazibaaga. Abasose ku muntu walina okubeera. Yes. Kale. Okimanyi museza akula kankubulire. Bw'ogenda mu hoteli ng'olina olubuto lunene. Omanyi mu Africa mbu sayini y'obugagga kibuto. Olubuto lwe lukulembera. Ate nze bwe ndaba omuntu alina olubuto neebuuza nti lwa bbiya oba lwa balongo oba waliwo ne buno obusolo bw'otera okwogera nabo buzimbye embuto. Mu nseza akula kasi ogenda n'olubuto nga lunene. Ngo checking in baga in case of an emergency we have a standby doctor. Bo balaba ekintu ekirwadde. Olubuto lunene. Ne kati abawala bano bo musajja alina olubuto ye muloodi. Ennaku zino baagala nnyo 6 pack. Gwe beene 6 pack ze beene 6 billion zitulabe. Aba opposition bavudde bakuba ebituli mu kulambula kwa President Museveni okwa PDM. Mbaka wa Wakiso district. Yani Ethero Naluyima. Oyo muvandi mu asirike. Nalabiye ono mbaka we Kalungu. Wakalungu is Gunde East. Francis Karabazi Katongole. Bagambe president byaliko. Oyo Katabazi atubulire. Amalwaliro temuli ddagala. Abantu baavu. President ali mu Kampala alambula PDM. Katabazi mumanyi muganda wange. We Kalungu. Katabazi emyaka 5 gyamaze mu parliament atulageyo kyakoledde Kalungu. Katabazi vakusulage. Ekira wali Katabazi tunafuuka mubaka. Bagamba cha Bible ngatonda bakujja kantu mu liiso lya muntu. Ngatonda bakujja mu kajonjo mu liiso lyoli. Tunulire eriryo. Ekisooka todda mukosa kigabo kino opposition. Gamba banoonyi. Banoonya bunoonya. Opposition yagenda ne Dr. Besigye. Banoonya ki? Dr. Besigye bw'otwogeranga ku opposition kozesanga ekigambo Dr. Kizza Besigye. Ate bana baliwo. Kyagulanya tugamba kasolwanyisa Museveni bakusiba bakutta obabeera mu apa prison oba mu exile. Kyagulanya aliwa taliwa Kamagere. Besigye aliwa. Ennaku ezo abadde London. Ali abadde ne South Africa. Ajoga bafuti soja bo batimba bipande bali mu kufundraising. Besigye opposition yaggwa yakoma ku Besigye teri kirala bakulimba. Neri yabadde agenze ku fundraising ya kibiina. Wa South Africa. Bali mu fundraising. Obango yogera ku opposition ng'oli nange yogera Besigye kifeefe. Oyo omusajja oyo mu kigoyo. Kati bano tubogere tutya. Banoonyi basuubuzi baba yabufuzi. Bana baliwo. Kino kigamba nope nope from day one it was an idea yatandikibwa NRM. Bagireeta kusanyawo credible opposition. Kyekigendererwa kibalina. Era bakikola. Olabawo symbol ensi yonna opposition. Bw'osembera President Museveni ennaku zino alinganga alina emyaka 6. He looks good. Anyirira talina stress. Adda buto. Between 2011 26 ojukira wokutuwako. Nga tiyagasa avuga buli wamu. Yamukozza. Omanyi kati ayambala nnyo ne Sandoz. Ndagaye ekintu kyokka kyonna ekiraga nti waliwo okujjako gavumenti. Buli mubaka anoonya kudda mu parliament afune miliyoni 3 afune moloke miliyoni 2. Ate bino bye boogera biriwa
nti President Museveni ali mu kubala budde na kusasanya sente za mu wa musolo ate sente zo mu wa musolo zagenza agaba let me ask sente za spending mu PDM parliament is approving waliwo zino zagenza agaba zino nkwaddeyo 5 ekyo nakyo donation in era parliament is approving President Museveni sente zona zagaba tatunda nteze lwakitula sente za mu wa musolo ziri approved by the Parliament of Uganda ate n'ekirala all over the world buli muntu yakyaliranga kabaka kabaka yinango muwa kyamuwa okitegeera katabaza mbulireye kalungu kyakoze abikoze ki nze banzala kalungu manyiyo kiyambu andageyo okujja ageze katabaza ageze n'amachama gano n'ageze yajja tusimunene ala bali bavu nemba manyi ate banankola kyabo bali baki buli mwaka akulage bank statement ye ngata nafuuka mubaka akulage passport ye arrive and departure temuli kantu namwe mwe mubatya kuba ti mubamanyi bibogera sibe bali bali banonyi bagamba singa obuyinza bw'eggwanga babukwata okukwata buki singa bakwata obuyinza bw'eggwanga bingi bigenda okukyuka ani abaganye obukwata ani abaganye bwe twali tuwagira Dr. Kiza Besigye nga batugamba ffe ne Besigye tukolera Museveni ne tuddako ebbali ne tumubakwasa agayiza balinga sumbuusa tabatabiye mukana ani abaganye omukwata wala Museveni bwe yagenda mu America n'amayina ku musambu ne mbagamba nange omukisa guguno taliwo omusajja tali mu ggwanga mukolenga amini bwe yakola obote teri bano bajja baleke okimanyi kati bakazuukuka tewali bantu banywa walagi banywa bbiya balyambizi banywa mulondo bayinza kukwata buyinza bano bye bakola gino emirembe giri mu Uganda ogambi balya mulondo tebiriyo kira waliyo omusajja ategeera President Museveni yagambye nti abo bonna bannamawulire abakulembeze bateekeddwa okuvaayo banyikize n'okusomesa bannayuganda enteekateeka za gavumenti wabula mu kyo abakulembeze bayogerako be baloko gavumenti kyokka ate abaloko gavumenti bagamba nti okuteekamu ba RDC pulezidenti okwenyigira mu nteekateeka n'agenda ng'atuukira ddala ku bantu ba wansi kizibikidde emirimu gyabwe mu loko gavumenti tebakyalina kye bakola kankubuulire nze bwe nzira awaka ne ntandika okulaga malayika nabbubi waali mu nnyumba omulimu gwe guba gumulemye it's a vote of no confidence nze bwe nzira awaka ne ŋŋamba omwana atuyamba ku mulimu ne ndaga ne malayika nti ne ninnya ku fulo ng'eriko ettaka manya omulimu gwe gumulemye ebeera vote of no confidence president bwatuuka okuva e Kampala natandika okulambula projects zonna kitegeeza mu abali ku ground temulina kyemukola bekwasa bwekwasa yes abantu abali ku ground you have an obligation and a duty okubulira abali mu buyinza bintu ebitambula bulungi waliwo lawyer bamuyita Kyazze mukwano gwange I think he's one of the best brains yafuna first class e Makerere n'agenda e London n'afuna era first class masters yaŋŋamba ekintu ekyo yakinjigiriza ne bwe wandikira minisita emirundi ena nga takuddamu mu maaso ojja kukozesa ebbaluwa ezo ozikola otya anti ni keesi owaabidde gavumenti mu January nawandiika ebbaluwa eno mu May n'empandiika mu August n'empandiika mu December n'empandiika kigezaako wagezaako you tried ontegeera kubanga ebintu ebisinga gavumenti ebeera tebimanyi kati I'll give you an example keesi yaffe ya abantu baffe okumibwa national IDs ne passports omukulembeze initially yali tagitegeeranga bulungi ng'alowooza tuli mu kuzannya oli mu katemba paka lwe ya interface nze n'abaana n'agamba there is a problem n'ayongera okuguiding on what to do meaning if council for abavaani musinga tiyavaayo nsonga eno gyogerako nnyo abantu baffe bali becoming stateless waliwo keesi yatushokinga omusajja yajja mu office nga badde alina passport 10 is expiring nga baganya okurenewinga passport 11th passport you get it so if we had kept quiet ensonga tiyalivuddeyo ne mu bitundu mwe tuva malwaliro masomero kati kankuwe example prime minister nga ajje waffe Robina Nabbanja nga tumusaba nti maama tuyambe mutukolere ekkubo okuva mu Nyendo paka Gomba n'atugamba ajja kiteeka mu nkola ojjukira Katonga bwe yayabika kati Katonga bwe yayabika ya stretching paka Gomba ekkubo eryo n'ali sweeping away up to today tosobola kuva Nyendo n'otuuka e Gomba singa ababaka baffe baali serious ku kkubo eryo singa kkole
tebali serious. Yes, singa kole okuva Kalungu paka Gomba lya ttaka ng'ate litema mu mangu. Kati nze kankuwa example, wemba ngende Gomba ennaku zino nyina okuvuga nempita Bukoma Nsimbi n'engwe Sembabule ne ngende Gomba kwetoloola ekira mu meeting zino mu cabinet mulina yaani ababaka abanyankola abalaba n'abakyoli bayinza obutakkiriziganya ku politics ne bwe bansonga yankulaakulana bonna bawogeza olulimi lumu kubanga bagase bitundu. Yes, kati ekkubo lyaffe ne baliyiwa chorus proti ebadde ya milioni 2 egenda ku milioni 6. Okay. Kibayita obukulembeze kukyusa bulamu bw'abantu, si kudda ku radio baba lady CBS Radio 4 NBS NTV, you get it. Obukulembeze bulina okuimpactinga lives z'abantu. Okay. Kibayita obukulembeze net wekiri wano sikwefaako wekka. Sikwefaako bano banoonyi bagenda mu parliament kunoonya sente. President Museveni yakyogeddeko n'agamba nti bannakampala n'abalala bali mu bitundu bya Central tabalinaako buzibu, yabasonyiwa olw'okulonda abakulembeze b'opposition abatalina kye bakoze. Kituufu tebalina kye bakoze ab'opposition abalonda ani ebitundu bye bakiikirira. Njagala oleta eddoboozi ly'omubaka yenno ba WNRM ba opposition ng'ali ku radio ng'ayogera byenjogera bino. Tayinza kubyogera, omanyi lwaki? Tebajja mulonda abalonzi. Ayogera ebinawoomerera. Okay. Kiringa ng'omukazi bw'anaakubuuza ne Lily Gashumba, do you love me? Kati omugambo otya? Yes, I do. Naye ng'oluusi tokola ki? Tomwagala. Okimanyi tosobola okuba n'omukazi emyaka 5 nga takwagalangako. Bw'alaba nga dduka. Omukazi abeera e Bungereza oba mu America ng'ayagala mpapula n'akwana omuzungu n'abeera naye ezo bed breakfast in bed byonna ng'abikola nga tayagalangako omuzungu ono ayagala mpapula. The moment bamugrantinze status to a British citizen, the following day n'adivorcing. Si buli akuga nti akwagala nti akitegeeza. Okwagala bakulagira mu bikolwa. N'abo opposition si buli abagamba nti mukama baliraba obwakabaka bwa Katonda. Katujje Katonda. Nekyo ensonga gy'okozesa nakugambye wana Uganda tewaliwo opposition. Nakikugambye ontawanyo kizza Uganda tewaliwo ki abanoonyi. Opposition erimu apa prison bagisiba. Tekyaliwo. Ye Besigye. Kati kanchikwe ulungi. Iyo sanzeyo obusikwiro we basibidde mu keegi. Nenjala tugende mu zoo. Olabe empologoma ekitimba mu bagiteeka. Bagimanye Besigye. Ali mu apa prison. Bano basikwiro. Kankubuzemu ekibuuzo. Waliwo kasikwiro akayinza okuyita ku kyalo ensi nekuba ne bakuba gwanga mujje. Ne bagambe nti empologoma yawaguzza eri Kansanga. Besigye empologoma. Yes. Squirrel yani. Obuuza. Busikwiro buli mu Kampala muno bubuuka bubuusi. You get it? So nze toddanga wono kingamba mbu opposition eno banoonyi. Opposition eri apa prison y'ekifeefe. Teri mulala. Omulala real opposition ye jeno muntu. That muntu is too decent. Muntu asana politics wa Belgium wa Scandinavian countries. Okay. Mwezi enso kimanyi balonda okumala wiki. Nga ka box bakaleka ku poster bova kola noteka makaluluko. Nogenda. Ne wana kafe Uganda. Okaleka wenkero tekabaawo. Enkeera? Ani aganti enkeera? Ekyabadde mu primary zenale muzimanyi. Sabbiiti eno lumaliddeko sabbiiti eri waliwo oba musumba oba mugoberezi agamba yagenda mu ggulu n'akomawo. Emboozi zijanyumya bw'oba ogiwuliriza alinga comedy naye ate nga eringa entuufu. Ngenda fuluma wano ngende. Ntofuluma. Ngenda fuluma. Bongamba mbu erimu ebituufu. Guli muyaayu, omuyaayu ogwedde emirimu ogwetaaga okuyoola bagutwale butabika. Yagenda mu ggulu n'abeerako ne Yesu Kagogwe bamalayika. Eno sho bagiyita entugga. Twagitandika ekigambo ntugga. Sitwamala gakiyoola. Entugga kyekisolo ekisinga obuwanvu ne National Park. Kiina obulago.
entugga bwetandika okudduka engabi zebula tezibuuza nazo zigobera bugoberezi kitegeeza entugga erabye empologoma ebeera byekijja oba engo okitegeera so eno show si comedy eno siani kati kalakata si luno lugambo lwa Seguyo wabukedde wano tuli mu serious business zigashuma bwetandika okudibetinga mbu eggulu omuntu yagenzeyo n'akomawo family yinza okunsamoninga enkya ne bambuuza oli mulamu twetaaga okutangaza mu bannayuganda muntu asobola okugenda mu ggulu nadda tekiriiyo esooka teri ggulu eggulu liri ku nsi teri ggulu ani yaŋŋamba nti gyeriri ani yali abaddeyo bajjajja bange bonna myaka 2 baafa teri yali yankubidde essimu oba yali yandooseza n'aŋŋamba mbuno tuli eno tweyagala teririiyo eggulu liri ku nsi weeyagale oba bino byebyamagero bye boogerako Tebiriiyo, kino kyamagero kino ekyazze tekiriiyo ekyamagero ekyo kirina kubeera mu nsawo seggulu oba mwagala nnyo eggulu mukola ki ku nsi lwaki yagenze nadda oba ajja tunyumiza biriyo oba mwagala nnyo eggulu ku nsi mukolako ki mukola ki mugende mu ggulu yalabe bamalayika tekiriyo kasitofa ng'owedde yabalabyewo engalabye yamulabyewo mu ggulu mubafumba naye Museveni otujogeseza abantu mu ggwanga muno esooka n'endabika ye nyinti ayinza genda mu ggulu endabika yetwala mu ggulu endabika yo katasobola kubanga mu ggulu wagenda okubeerayo buno bumalayika nga bu Beyonce buli obuwala bwe bwalagira obuvandimu obw'ensinga empanvu be bagenda mu ggulu awo yes tasobola tugende leta ekirala don't spoil my day yalabye Yesu bafumba singa nga yadde mu geyeena mukkiriza kubanga afaanana geyeena singa ngambye yadde mu geyeena awo nali geyeena kyeki si ye bakola ebikolo bye geyeena ye ewabeera omuliro ogutazikira ne mulio teguliyo waliyo ki tebakulimba mbaliyo mulio kasitofa ng'owedde mulio bulamu nze kambagambe lino lyeggulu mulio bulamu lwaki pasita akugaa nti waliyo eggulu yali in the latest Range Rover ng'ogira ku kabodaboda yambadde siripa emu ya bbulu endala myufu n'owa ekimu eky'ekkumi kye ye n'awerera abaana be Stanford, Oxford, Harvard University gwababo bali in a community UPE school kati oba busiru level kyeyo basibira buugi ebiriyo namala nagamba ava mu ggulu ono omujege yali wano Uganda mbwakola mirako namugamba akomewo agende emulaga awonye abantu tulina abalwadde emulago nabali mu ICU tulina abaana bagwa ku bodaboda abalema ajje batambule agende ensambi agende Lubaga bw'anaakola mirako ng'ali Lubaga nja kulokoka ku olwo yenga ndukuka kinze nyine bibi gashumba sina bibi kale enteekateeka y'akalulu kakaderingi mu kalulu bagenda bayola ba RDC buli registra eyeetabye mu mivuyo egy'okukyusa obululu wiiki eno empingo egenda kaaba buli registra eyeetabye mu kuzanyira mu kalulu kano n'okyusa obululu muve ku bino ebyokusibisa ebyayi bagenda bakyajinga emisango gyennyini mu makooti kubanga effujjo eryabadde mu kalulu kuno ejjoogo oli n'awangula ne balangirira mulala najja ne DR Forms nga yawangudde ne bakyusa obwono ne bawooli by the way mwabenaale mu kye mutamanyi muli mu creating a loop abavubuka bonna abawitnessinze effujjo okujooga n'okukyusa obululu bagenda bajja mu kwekalakaasa bagenda kumaliza bawadde wanupu akalulu kubanga you cannot convince me candidate wange awangudde zone B, zone C, zone D, zone zonna azikoze ekyaziwangudde ate mulangiridde mulala kina bwe kyabadde yes luddawa ekirala kyenzudde mu gavumenti eno olw'okuba erudde mu buyinza omuntu wabeera incumbent amaliriza nga yafuga RDC nafuga DPC nafuga RPC kesi ziri gomba wano here ng'ekisooka nga mu tallying center nga tebakkirizamu muntu atali muntu wa incumbent okitegeera no mugenda creating aba independents bangi I can assure you are going to see many independents coming up okujjako nga saabalwanyi buli muntu yenna yaparticipate nze mu kukola emivuyo gino abonerezebwa kubanga abantu si basiru bino byadde bya layini
omuntu nasimba line neva ku State Square netuuka ku Uganda House n'agirabira ddala gwe n'omugamba mbu ate balangiridde mulala eyafadde n'abantu omusanvu. It's bad nze kyovula sola bigendamu tewalonze nze ngenda kulonda omuntu ali omu Yoweri Museveni mukamyufu tewagenze omuntu yenna ayagala mulonde mu kubaka olunaku lw'okulonda keera ku makya ojja onfumbire breakfast onyimbire n'obuyimba ondeete n'ebimuli nzije nkulonde. Lwaki alina kukola ebyo ate nga saaki eyemmese yegenda ofunamu mbaka wa parliament. Yes, alina kukola atya omubaka yenna oba oli kansala wa Makindye division oba oli mubaka ng'oyagala nkulonde keera ku makya kwolwo onfumbire breakfast in bed sire mu bed agenda mu kitanda kyani awaka anyimbira obuyimba andeete n'ebimuli ate ngambe mukama wange nsaba kunyamba mfacilitate nga nange nfune ku mulimo akakongereko ne bwana bawa Nuupu nja genda nyamba nfune ku mulimo nja mulonda nga mbulidde mazima nti anoonya mulimu. Actually ne bwangamba nga obulayo omwezi sola n'omuyamba omunoonyeza kalulu nga kutuukiridde mbulu waliwo yantuukiridde kansala mu area yaffe nanga mukama wange maze emyaka 4 nnoonya mulimu gwagaana ne wano ndaba nsobola okuyitawo nsaba buwagizi bwo wa Nuupu waki era nja mulonda nja gendayo muyamba afune omulimu yambulidde mazima sikunimba mbwankiikire nga okiikirira ani igwe ani Gachumba akusakire akoleki akusakire obuweereza so gwenja okulonda 100 ku 100 ye Yoweri Museveni abasigadde ako kakalule ke twakatandiseeko tujja kamunoonyeza tugenda kulonda Museveni ku luno naye yeetamwa akalulu. Twalabye akalulu akatuuse okubanga kali mu kibooko amasasi ne bomu akamyufu kenaale bomu wazirabyewo kuntogamba muzino bomu zakubwa Irani ate zakubi omusitiba musanze ne bomu mu motoka grenade nga yaki nga yagitulisa lwaki yagitulisizza akamyufu awukatuuse naye nkogeddeko already we katuuse ati it's do or die guno mulimo. Olaba NRM ab'omunju balwanaganye tuli mu kuba ekifaananyi akabira 26 n'abakatyanga kayitabyemu n'ab'omuliraano bibiina ebirala kankusese lwe mulitegeera nti bano bannabyabufuzi tebagenda kubakiikira bagenda kwekiikirira bonga bubone famire zaabwe kyova olaba it's do or die. Wali osabyeko omulimu oba wali ofunyeeko mukwano gwo ng'asaba omulimu n'atula interview n'ateekayo empapula n'akubira buli muntu amanyi omuntu mu kitongole omwo banyambe nfune omulimu ogwo nakino bwe kiri kati ffe twabitegeera teri mubaka akyusa bulamu bwange teri mmeeya akyusa bulamu bwange nze neekirina okwekyusiza obulamu bwange nga neepakasiza kyovula abantu mu Buganda mbagamba buli omu abeereko nekyakola ekireeta akasente mu maka ekibiina kye eky'obufuzi erina kubeera makaago nga mulimu akantu akavaamu akasente. Bakuzaalawa kyotera kitundu ki Kasambya. Yesu singa agambye nti ayite Kasambya naye ng'omukwata mu ngalo olina okuba n'emitwalo 10 bameka abaziina abekyotera awo mu Kasambya mu kyalo kwova bangi percentage eri kiyogera mazima. Yesu talangiridde agudde bugwi kyokukwata mu ngalo n'okutwala mu gulumu lye mwagala jayo emitwalo 10 togimuwa negirage bulazi 60% baziina olwaki bakola ki mirimu ki basuubuzi bakasi bwe tugenda ebusoga yo bameka abazijjayo balimi babikajjo okitegedde balina kye bakola nkukyusiemu akalala oyagala emmotoka oyina emmotoka singa banka zonna zigambye tubawadde essaawa emu buli muntu ajja ne $5 million za cash tumuwerawo tewali kubumanja banka zonna ne zisa ekirango tukuwadde essaawa emu buli muntu ajja ne $5 million tugenda mutopingira apo agule afune moloka gyayagala bameka balina $5 million twogere mazima yita ku noti 752 ne noti 393 Abaganda mulina olugero lugamba nti omuggo teguba gwa nalonda guba gwa natema omuggo oguli ogwa neighbor balina olugero olwo omuggo tegugobango
luba lutyo olugero olwo ti omuggo oguli ewamulirwanwa tegugoba ki ngo kiddemu banka zonna mu Uganda zigambye ekirooto kyo kinti kuvuga ku mmotoka jangu ne milioni 5 ez'obuliwo tukutopingira apo ogule emmotoka bakuwe emmotoka gy'oyagala mwe abampuliza ku radio 4 radio 7 ne radio 8 bameka abayina milioni 5 kati kankikyuseemu banka nega tubongeddeyo essaawa endala 5 beerako kyotunda awaka nga totunze kibanja ojje ne milioni 5 tukuwe emmotoka gy'osinga okwagala kizzeeyo ebyennyingiza awaka owulira omuntu alina emmwanyi ze alina ente ze alina embuzi kati mami akubira Nsereko kuba Nsereko musuubuzi wa mmwanyi ti mwana wange njagalayo milioni 5 Nsereko ajja zimuweerawo kubanga akimanyi mami alina emmwanyi zajja okukola ki omuwa Falasiko we waffe ekaaliiro omukinjaji mami bwamukubira nti Falasiko njala milioni 5 Falasiko ajja zimuwa mami kubanga akimanyi mami alinayo embuzi alina n'ente ze ye message ekola ki kikyokolera ewammwe waka ekivaamu akasente awe tuli mu Kampala muno kikyokola ekireeta sente okay okitegedde kati yenakyo program tiwedde